nnabika nnyo ne ŋŋamba ffe baani abafunye Kristo okubeera mu makati gaffe. Zikya ne ŋŋamba omugenzi Bishop Kagwa nti ndowooza Mukama atusaasira n'atuwa ekisomesa. Kati mulimu gwaffe okulaba ng'ekisomesa kikula ate kiwanirira erinnya lya Kristo kikaaya. Era mbeebaza nnyo abakristu mwenna byonna bye mukola mbiwulira. Mwebale kwagala Kereziya, mwebale kwagala Katonda. Kino tekyandibaddewo singa temumwagala. Mwebale nnyo. Ssaabasumula Paulo Ssemwogerere awo n'omubaka wa Paapa Augustine Kasujja babatumidde nnyo. Awo nno bwe nkomayo waka nange nsanyuse nnyo okuddaku ewaka. Mulimu gwange gwenkola abasinga munengerera eri oba njogedde Lubaga oba ndi ku TV oba ndi ku radio ne mugamba weewaffe, naye kati nzize ndi wammwe wano. Bangamba nti olunaku lwaleero twagala kujjukira omutuukirivu Francisco owa Assisi. Era Francisco owa Assisi mwe mwava erinnya lya Papa Francis ng'ayagala kuzimbira okwo obukulembeze bwe mu budde bwe, era byonna byakola ebisinga bijja ku Francisco. Francisco teyafuuka faada, yagaana okubeera faada, yagala yetayitiddwa okubeera faada, naye ayitiddwa okubeera brother ate omuweereza waani. Francisco yali ava mu maka magagga nnyo, nga bazadde be bagagga nnyo mu nsi ya Italy, mu kibuga Assisi, era nga mwana wa mukungu. Mu budde obwo nga ebyensi n'essente zimazeemu abantu ensonyi, Francisco n'afuna okulabikibwa. Omukama ng'amugamba njagala ozimbe ekereziya yange, era n'afuna ekirooto nga ekereziya eyingiramu ebituli mu kitundu kyabwe. Francisco n'akeera ku makya n'akwata ebyobugagga bwe n'agenda ng'abigabira abantu. Mukadde we n'anyiiga nnyo n'agamba nti, Francisco, kiki kino ky'okola? Francisco n'agamba nti ebintu bino byonna ngenda bigaba, sibyetaaga. Era n'ayawukana ne taata we bubi nnyo, n'agenda n'asula eyo ng'alina engoye bbiri zokka, ekkanzu ze. Ne bagamba si omwana w'omugagga. N'agamba nti saagala. Era n'abeera eyo n'afuna abamugoberera ng'omutuukirivu Clara. Francisco n'atandika ekibiina kya bannaddiini Franciscans,
era n'atandika ekibiina kya bannaddiini abasista ab'eggazi abeegayiriza nga bayita poor players. Tebafuluma bweru kubabeera mu kwegayirira. N'agamba nze saayitibwa kuba musosodooti naye nja kubeera pulaza. Era Francisco bw'ati bwe yakola mpaka okufa kwe. Naye nga yagamba omulimu gw'omukulu gwali kuzimba kereziya era yazimba. Awo nno aba St. Francis of Assisi Kikaaya, omuwolereza waffe ono yali muzimbi wa kereziya. Sirowooza nti gyali ajja kusirika tuleme okuzimba ekereziya. Nga nkwata ku Francis ate n'amasomo ge tuwulidde. Essomo erisooka eryo lye tuwulidde ekitabo ky'Abamakabeewo. Waliwo Makabeewo esooka ne Makabeewo ey'okubiri. Makabeewo esooka yawandiikibwa mu Luhibru, olulimi lw'Abayudaaya. Ey'okubiri yawandiikibwa mu Lugereki, ensonga weeziri. Ey'okubiri weewandiikibwa era bano bwe battirwa nga waliwo kabaka gwe bayita Antiochus, nga mukambwe nnyo, nga Mugereki. Bwe yawamba Abayudaaya n'ayagala asaanyeewo obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe. Abayudaaya ne bagamba nedda, tojja kukikola. Kubanga Abayudaaya baali bamanyi Kristu era bamanyi Katonda. Ate bano baayagala Abayudaaya ate basinze bo bafune bakatonda abalala. Era tuwulidde bulungi nti bannaffe bano abaana abo musanvu ne maama wabo baali beetegefu okufa naye nga tebavudde ku ddiini yaabwe. Kardinaali ayambala akakofiira akareedi kitero kala. Papa ayambala kakala wanje. Ate Ssaabasumba ayambala kakala kakobe. Mwali mwebuuziza bye bitegeeza. Byonna birina amakulu lwaleero. Kakobe Ssaabasumba gwayambala ng'omusumba omulungi ow'essatu. Ategeeza kubonerera ejjuse. Era mu budde obwakalema bafaala bambala kalaki. Bigamba buli Ssaabasumba lwayitawo n'akakofiira akugamba wulire ennyiike olw'ebibi byo obonerere odde ewaani. Bangi tetumanyi kati tutegete. Kati akareega akakadino kategeeza nti olina okubeera omwetegefu okufiirira eddiini yo. Be bajulizi. Olina okuba omwetegefu okujulira Kristo. Ereediyo yo era bwe tugende namuno bambala ki? Bwe tuba tubawa konfirmasiyo mwambala ki? Twambala ki? Bwe tufuna konfirmasiyo tufuuka abasirikale bangi nga tuli beetegefu okufiirira ani? Omwezi guno gwokka oguwedde ngabye konfirmasiyo mu ssaza ly'e Kampala abaana kumpi 1,000. Kubanga emirimu gyaffe tuyambako ku Ssaabasumba kulembera essaza. Naye buli yonna gye mbadde ngenda ng'abudde bwa konfirmasiyo nga abaana obalaba balimu omuliro
n'ogamba singa omuliro ogwo bagukuma ne banakola ki. Era nebaza musomesa n'abakulembeze abalala n'abazadde, abaana mbalaba mubalina bangi. Kubanga oli bwe yagamba tuzimba galagi ne mugamba ozimbira ani? Nagamba tuzimbira ba? Iwe najja saabalaba naye leero mbalaba nga gyebali. Kati akakofiira akeeru papa kayambala kategeeza butuukirivu era bamuyita omutukuvu ki? Faada buli lwasoma emmisa wali wegendereza ekyambalo ekisooka munda kiba ki? Bino byonna bikyuka naye kino tekikola ki? Bwe wabatizibwa bakuteekako olugoye oluki? Faada n'asoma essaala n'agamba bakadde bo n'agamba bati bakuyambe ekyambalo kino kituuse mu ggulu nga tekiriiko bba. Bwe babasabira omufu mu kereziya nga bamuleese bamubikako kitambala kya kkala ki? Bamugamba wali akituuse mu ggulu akiriiko ki? Naye kubanga tuli boonooni twetaaga okuyambibwa okudda mu makubo gaani. Awo nno bw'ogatta amasomo gano oli yabuuza nti ku basajja bano omusanvu omukazi aliba waani mu ggulu? Tuyigawo ki leero? Tuyiga ki? Nti ebyensi byandibadde tebitumalamu. Baddemu abantu bakeera okugenda okukola e Kampala ne bava e Bulenga ne bagenda ne bakola ne badda olweggulo nga bagamba tukolerera future si bwe ki? Ne batereka ne ssente mu insurance tuterekera fyo ne bweneseze kukolera bukadde bwange ne kambabuze ani kumwe wano yakola endagaano ne Katonda nti alituukayo.